abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi abalabi ba Dream TV, BTV ne Impact FM abatuwuliriza twesimye okuba na mu lunaku olwaleero mu programu yaffe abalungi be basinga obungi ababi. Amanya nze Nalumaga Sandra era nga ndi ne munnange Akandinda Shanita. Mu programu ya leero tugenda kwogera ku kwagaliza era nga tubuuza nti mweyagala naye mweyagaliza. Abafa okwagaliza kiki? Mu ntegera yange ngamba nti okwagaliza kwe kubanga nyina kyennyina nga njagala ne Akandinda Shanita abenga akifunako. Naye okusinziira ku mwami mukulu kye yatunnyonnyola ye tugamba okwagaliza kinafu obanga atakakasa kicho oyagala muntu afune naye ng'omwagaliza nomwa nti nkwagaliza olugendo olulungi yagamba nti obanga agamba nti bw'oba ofunye olubi tebinkwatako nze nakwagaliza lulungi yagamba nti wekimbuzaabuliza ngonjagaliza olugendo olulungi ye mwami mukulu agamba nti ngambira ddala nti njagala obe n'olugendo olulungi so tongamba nti nkwagaliza. Naye kati mu programu yaffe eno abalungi be basinga obungi twebuuza omuntu gyala yeetaaga okwagaliza ekirungi. Nze era ngamba nti abalungi omuntu omulungi yo yayagaliza obulungi oba akugamba nti ogambye ayagala otwogere tutya akugamba nti njagala obere bulungi njagala otuuke bulungi era si kyekimu ng'ate omubi kuba tukkiriza nti n'ababi era baagaliza bubi because you can't give out what you don't have. Osooka kweyagala kuba ne Bible tugamba yagala munno nga bwe weeyagala. Love your neighbor as you love yourself. So if you hate yourself, obviously there's no one going to love you. Era nja kubanga yamanyi okitegera nga I'm giving out negative energy. Niyo omuntu omulungi tukkiriza yandibadde ayagaliza obulungi, ayagaliza ebirungi, nti ayagaliza family ye ekula. Okimanyi mulimu ne ba family members abateyagaliza nga yayagala buli kiseera yabaali on top. Mwebali okiraba babayita bamugagga wa family. So nga bweyagaliza family yo neba bulungi mikwano gyo ne giba bulungi ate bayiga abantu beerabira nti tebimenya. Kuba kati mukyana Lumaga bwe mba nyina ng'oyina tetugenda kwemenya nti omanyi kiki kyekiganye twetwaliko ne vacation tuwumule tuzimbye tutya birina engeri gye bijja nga biyamba family emikwano gyo n'eggwanga at large nti wena wemba mweyagaliza ne government ndoza tefuni oba ne government nga naye yagaliza abantu baayo n'abantu baayo nga bagaliza government. I think it makes it a better place. It makes our world a better place. To preaching more of goodness, more of positivity than negativity. Mu mbeera eno abantu betwagaliza tubagaliza ebirungi naye looza ani acontributinga ku ggwe ayagaliza obulungi ani yakiteekawo muzadde we yakuzaala ng'oli mulungi bwoti nti oyagaliza nsi ye yakufuula oba ate ggwe omubi gy'oli era kiki ekyakumakinga okuba nti toyagaliza ensi ye yakufuula bwetyo family background. Yes. People go through different challenges in life. Obanga yaliko obulungi n'abaako ebimu disappointing ne bigenda nga bimwonoona mpola. That's why it's not good twegendereze biki bye twogera ne bannaffe biki bye tukola bannaffe biki kwegamba at the end of the day what you give tomanyi nsigo ki gy'oba osize mu muntu oyinza okusikamu obukyayi okiraba ate n'ekirala osooka weebuuze gwe nga gwe ky'okoze ky'oyogedde ky'oli mu kukola munno wandiyagadde bakikole gwe wandiyagadde bakikole abaana bo. So at least mwami mukulu alina ekigambo ky'atera okukozesa nti sooka obale 10 nga tonayogera sooka olowooze nga tonabakubaako ky'okola. So what are the consequences? What are the outcomes? Okiraba. So at the end of the day okusiga obulungi kintu kirungi nnyo. So kati ggwe omubi teweerabira nti akayimba ka Bugembe kagamba nti tewali muyaaye ensi yakulimba so koma weeka osobola okubeera omuntu omulungi nnyo. So toddamu kugamba mbw ate nze simanyi biki tebanjagala nange kye mba sibaagala. First love yourself
then share the love then ojja kwagala abalala then oyigena okubaagaliza. And it's never too late, by the way. Yes, it's never please. too late to come back home. Kuba ne mukama agamba jangu bwoli obaoli otya byonna ebyakusobako mukama waffe wakise kikyaliwo ate tukikozese kuba wajja tuuka akaseera nga teri nga ne bwewenenya otya tekikyasoboka. So nzikiriza byonna oba waliwo yakusigamu obubi waliwo yakuleetera okuba obubi okwekyawa okubanga owulira nti you're not loved, you're not needed, ng'olabira ddala buli kimu kyonna buli muntu ku nsi kwegamba buli kimu olaba negativity. Okyasobola okukyuka. May I believe there is a room inside you. Wakyali ako kagundi ka turning point. So make a U-turn, come back home and live the best of your life. Oh yeah. Ndoza tugenda kwanirizaako Mwami Alex Mukulu naye yongera okutunnyonnyola okwagaliza. Okola otya okubeera nga okyuka gwe abadde tayagaliza n'okyuka n'ogaa nti kati keno ke kaseera nange mbeere nga njagaliza. Yeah. Abalungi be basinga obungi ababi. Yes, twegatiddwako omwami Alex Mukulu onsonga y'olwaleero ey'okwagaliza. Omwami Alex Mukulu, okwagaliza kyeki? Tekiriyo. Toyinza gamba nti omuntu omwagaliza. Either omuntu omugamba nti njagala obe kino oba kiri, oba njagala abe kino oba kiri, ndoyera nti nkwagaliza. Nkwagaliza kintu ki ng'ekigambo wekiwulikeko okwagaliza kijabulukufu. Kiva mu kigambo okwagala. Bayibuli etugamba nti yagala munnoowo nga nawe bweyagala. Naye tetugamba nti yagaliza munno. Nti yagaliza. Tekikola. Omuntu olina kubeera nga oyagala munno nga bw'okola ki? Nga bwe weeyagala. N'olwekyo oli omuntu oba mwana wo oba oyagala abe musawo oba oyagala abe musomesa oba oyagala abe injiniya naye toyinza kugamba nti mwagaliza abeere injiniya omwana wange mwagaliza. Apaana, omwana wange njagala abe ki? Injiniya. Ekitegeeza omuntu bw'ayogera nti njagaliza omwana nga abeere musawo aba mukyamu. Aba mukyamu aba ajabuludde ekigambo ky'okwagala omwana we. Nti omwana we amwagala era ayagala abe dokita. Toyinza kwagaliza muntu kintu nti nkwagaliza otuuke bulungi gy'olaga obanga aloga obanga amuloga nti nkwagaliza obe bulungi ssebo. Nkwagaliza otuuke mirembe. Toyinza kugamba muntu ng'omusiibula nti nkwagaliza ebirungi muganda wange obanga amulozi. Ate otya? Anti lwaki omwagaliza? Okwagaliza kitegeeza toli sure oba kyomwagaliza kigwanidde oba nedda. Olidde nkwagaliza bwagaliza naye njagala obe dokita sikwagaliza. Njagala obe dokita, njagala obe musomesa. Sinza kugamba mwana wange nti nkwagaliza obeere dokita. Apaana, awo mba nange nejjako obuvunaanyizibwa nga nyinza okuba nga sijja kumuyamba nnyo okumutuusa ku bwa dokita. Kyenva mwagaliza obwagaliza. Naye bwe mugamba nti njagala obeere dokita nange mba ndi accountable. Ojja kukola buli kyetaagisa. Asobole okufuuka ki? Dokita. So kyenva ngoga nti ekigambo okwagaliza kifu kijabulula embeera y'ekigambo okwagala. Okay. So ndowooza kati ekyo tukiyize. Tukitegedde. Kati gwe. Mu nsi eriyo abantu abataagaliza. Ate waliwo kati engeri gy'okireese nga kiri obutwa, omanyi obutwa obutta emmese ate si bwe butta ezzike. Kakati ekigambo kya butwa kati gwokireetedde mu zzike ate kati okireetedde mu nkima oba okitega mu mmese. Kiri bwe kiti nti omuntu ataagaliza kitegeeza aba tayagala bantu. Omuntu atayagala bantu n'okubaagaliza tosobola. Kituufu.
naye ate ng'okwagaliza nze gambe nti ekigambo kijja bululu okwagala. Omuntu bw'oba omwagala tomwagaliza. Omukola ki? Oba oyagala abe ekyo ky'omulabamu. Oba oyagala afuuke ekyo ky'okola ki? Bw'aba mwanawo ng'omulaba mugezi ajja kusoma asobole okufuuka professional. Afuuka omuntu w'obuvunaanyizibwa. Ate ng'omwagala ekyo omuweerera n'omuwa ki? Education. Katugambe oyinza okufuna housemaid awaka. Kati housemaid either omwagala so kumwagala in a sense of intimacy ey'omukwano guli, either omwagaliza oba omwagala. Kati bw'oba omwagaliza ojjamu kuleetera ebintu ebimujja okuba house girl. Owulidde? Obaddeyo kusoma yeeyongereyo ng'omwagala. Naye bw'oba omwagaliza omuwa buwi musaala gwe noga naye singa mwana gw'osoma nno nandikwagaliza n'osome. Nalikwagaliza ddi buli. Naye ng'omusaala gw'omuwa mitwalo 15 ekitasobola mukozesa ki? Kusoma. Bw'oba omwagala muwe $1.5 agenda akole ki? Asome. So waliwo enjawulo y'okwagala. Bayibuli kyetugamba kwagala. Bayibuli tetugamba kwagaliza. Etugamba kwagala. Ekigambo kwagaliza kijja bululu okwagala. Si kwagaliza nkwagala obeere mwesimbo. Kwagala obeere mu ssanyu. So si nkwagaliza as if wandikifuna oba obutakifuna. Nange mba nkutadde mu dilema. Tomanyi oba onookifuna oba tookifune. Ate tobeerako na buvunaanyizibwa kukirwanirira. Oba bakikwagaliza bw'owaagaliza. Naye nga abaakwagala bakugamba bakino. So kyenvudde mbaga nti ekigambo kwagaliza ekyo nze saagala kikozesa nnyo. Ekigambo kiri kwagala. So you have to be straight. Yes. Oyagala mbe ki? So tonjagaliza. Oyagala mbe ki? Oli mukulembeze wa ggwanga. Oyagala nze gw'ofuga mbe ki? Mu ggwanga lyo. Mu ggwanga lyange. Oyagala mbe ki? Mbe mubbi? Mbe mulungi? Mbe muntu mubi? Oyagala mbe ki? Kakati oyinza okuga nti onjagaliza. N'ogamba twagala abantu bonna musome. Olina okukituukiriza. Bw'oba oyagala olina okituukiriza nti mwenna musome. Therefore bw'oba natuuka mu ssomero ly'okusoma bonna bajja kuba bakola ki? Fiizi weeziri, ebyokulya weebiri, kubanga obaagala basome. So si tobaagaliza. Bw'oba obaagaliza bajja kutuuka ku ssomero ng'ate ebyokulya tebiri, ng'ate n'abasomesa tebaliiwo. Naye nga gweobaagaliza bakole ki? Basome. Naye bw'oba obaagala byonna obikola ki? Obikola. Katugende ku mukazi n'omwami. Omukyala n'omwami. Omukyala nebba. Yes. Omuwala bwe baba bakukwana tebakwagaliza. Akwagala. Njagala. Okitegeera? Naye bwe ntandika okutandikawo ne ntandika okwagaliza nti nze gw'olaba nze nja kugulira Cadillac, nkwagaliza ovuge Cadillac, nkwagaliza ovuge embalaasi, nkwagaliza okole, naye nga sisobola nabikuwa. Awo mba sikwagala. Oyinza okuba oyagala bibeere naye nga tolina busobozi bubimuwa. Okwo si kwekwagaliza. Kati awo olina okwawuliramu ng'omuntu ategeera nti waliwo enjawulo wakati w'okwagala n'okwagaliza. Ate naawe tewenyumiriza nnyo mbugundi anjagaliza mbeere kino bulungi. Omanyi otya oba akuloga? Olina okubeera positive minded. Okay. Naye tulekeraawo okulowooza nti abantu balina okukola ki? Okutwagaliza. Abantu balina kutwagala. Omukulembeze olina kutwagala, si kutwagaliza. Otwagaliza enguudo ennungi naye tutambulireko nga tuli batamiivu. Tutambulireko nga tetulina ngatto.
envunza zitulume ebusoga kwegamba otwagaliza enguudo ennungi naye tugenda zitambulirako tutya kati bw'oba otwagala olina okumakinga sure nti tujja zitambulirako nga tuli soba bulungi tulidde bulungi tukkuse tewali ayagala kutomera munne tewali apapa oluguudo luli kiriini lulungi n'emmotoka nnamu so si emmotoka enkadde ate okoze oluguudo lupya ate okyavugirako emmotoka nkadde kati otwagaliza ki kati kigasa ki okuvuga emmotoka enkadde ereeta omukka guno ogutta carbon monoxide ku luguudo olupya kigasa ki bw'oba oyagala abantu sooka owere emmotoka ezaki emukka omubi carbon monoxide agenda okutta abantu olyoka okolwe n'oluguudo owulidde naye ate oleeta otya oluguudo olupya n'oluteekako emmotoka enkadde awo kwegamba yenjawulo y'okwagaliza n'okwagala wano kyova olaba nti abantu gavumenti zaffe ffe batwagaliza naye amazike bagaagala lwaki ogamba otyo anti amazike ate kakati amazike ezike lyogerwako gwe notte ezike obeerawo notte ezike obeerawo sente eziri awo genda olitte agenda olitte anti bali batta amazike batulabalira ku amazike gali muwa ga mugaso okusinga ki omuntu kubanga kati gavumenti ffe twagaliza naye amazike egaagala galimu sente nnyingi mbu owulidde naye nga ki ekisinga sente abantu nalaba omuntu eyeewuunya enjovu okulonda ekisaaniko nekisuula mu dustbin n'agamba nti kale singa abantu balabira ku njovu eyo muntu yagitraininze naye kati batenda njovu amagezi kati ate yagitraininga eyajagala n'agigabira ku magezi ge kakati ono ajagaliza agitenda atutendera nyini kakati biki bye wandyagadde palamenti ekole okulaga nti ekwagala ani igwe ng'omuntu nze nina okukolera paliamenti paliamenti tebalina kunkolera nze Alex mukulu nze nina okukolera paliamenti kyeyina okubeerako paliamenti erina kunkolera omufuzi omukulembeze yes gwe nnonda nze mba mmanzi okutegeera nti muwadde manifesito yange muwadde byenjagala nkolere so si ye yampa byagenda okukolera lwaki parliamentarian nja mugamba nti gundi ndi wano mbeera wano twagala kino na kino wano onoobikolera mu bbanga ki nti ekisanja kyonna nga ngendewo omulala yeesimbyewo nti gonoobikolera mu bbanga ki myaka 2 omulala nti gonoobikolera mu bbanga ki nti myaka 3 n'emyezi 4 kati nga nze nsalawo tikanondewo ajja obikolera mu myaka emeka 2 nga nkuwa akalulu kange nze nkusindika okukola bw'otuuka eyo ne bikulema nga ate nakugamba byenjagala njagala okole nga nkukuba vote of no confidence tukujjayo so bino bye mulowooza nti parliament erina otukolera era yensobi gye tubadde nayo kuba lwe twefuga ffe tulina okukolera parliament ebyokukola so si yo okutuwa ebyokukola no nze nkuwa akalulu kange lwaki gwonkolere byoyagala bw'oba oyagala bakazi nga bakazi bakutute mu parliament kati nga nze nkuwa akalulu butuuka eyo noyagala abakazi ate nenyomba ti omusajja ali eyayagala bwagazi bakazi ngate gwe wakola kyowajja kukola weebale nnyo nze njagala nkugamba owa parliament ffe tulina omuwa ekyokukola era abalonzi baffe bonna balonda bisobu kyova olaba nti bakuwa ekitole kya sabbuuni kimu ne sukaali kwota n'osuulamu akalulu kubanga gwe tomanyi kyoyagala akole okimanyi nti ye alina okukola ki okukola kyayagala naye kakati obanja otya omuntu ye yeetuma kyayagala okukola okimubanja otya nga takikoze
lwakubamu akalulu yomanyi ki kyabadde agenda okukola. So abalonzi baffe bafu bonna nabino byetugendamu mu 2026 bifu kubanga abalonzi tebalina manifesto oba tugira tubeerera awaawo mpaka lwetunafa anti tubeere mu kavuyo ako naye kalina okuggwa kalina okuggwa kyetaaga kapiteni abantu kakati mu kavuyo ako mwe tuli tewali amanyi abalonzi tebamanyi kye baagala tewali akiwandiise wali constituency ewandiise nti fe constituency yegindi oba kati wano ndiwa Lubaga North nti Lubaga North tuwandiise bye twagala bibino 10 twagala omuntu ajja bitukolera mu myezi egi oba mu myaka egi bwakkiriza asayininge tumuwa akalulu kaffe bwegiggwako nga tannabimalayo nga tumuwa vote of no confidence nga tumugjayo so muleme kuddaawo okukkirizaganya n'ekigambo okuwagaliza bintu bibiri byanjawulo okwagaliza n'okwagala parliament tekwagala teri mu wa parliament ndi akwagala atya akwagaza ki akaluluko olunaku olwo kasita kaggwa naye gwe oyagala ki omwagaza ki gwe services ziriwa ozinnyonnyodde amakubo amaradiyo amasomero anti kati ozinnyonnyodde kubaga si buli wantu ndi weetaaga amakubo waliwo mu kibira weetaagamu ekkubo kati ogende mu Namanve ogambe mbu twetaaga amakubo mu Namanve waliwo aweetagisa makubo awalala weetagisa birala awalala weetagisa ssomero awalala weetagisa mugga Luzzi awalala weetagisa nayikondo so ffe twagala nayikondo onoogituwa mu myezi 6 nti ye weebale nnyo kalulu kaffe kaako tukuwadde myezi 6 bappa nayikondo weeri oba nedda nti weeri agende maaso nti teriiwo ti abange mumugjeeyi nakomawo n'ababuuza kati kino nkimazi kyekyala kyemwagala ye muntume enkole yes abaganda balina olugero olugamba nti njagala kwetikka omukulembeze yenna alina okubeera n'ekintu ekyo mu nkola ye njagala kwetikka muntikke ekyokukola ki muddu awulira yatabaza engabo yani ya mukama we ebyo byonna bikwatagana n'ekyo nti olio akulembera si alina okukolera kyoyagala gwolina omugamba nti gundi tukulembere tugenda wano Masaka therefore twawulemu okwagaliza n'okwagala abantu abalungi baagala abantu so si kubaagaliza eriyo azaalibwa nga mubi nga tayagala taliyo teri azaalibwa nga mubi naye bw'aba ajja akula abantu ne batandika omwagaliza aitha ebibi oba ebirungi kubanga mpuleyo n'abaana be baloga nga bato nga yakazaalibwa bw'ati yakagwa gw'omanyi lwaki Abaganda banaaza ekyogero kumalawo bisiraani ebyabo abakwagaliza ekibi si kugoba nnoga ennoga si kisiraani ennoga ka skin rush ekyo kiki okiyita kiki kirungi skin rush kirungi kiba kisiraani nakyo ate waliyo obulwadde obutali kisiraani senyiga kisiraani yes teri bulwadde butali kisiraani obulwadde buva wa sitaani kisiraani owulidde kakati Abaganda banaaza abaana ekyogero nga bamanyi omwana olumuzaala bwati wabawo basenga abe abamwagaliza afe oba abe aboneebone mu bulamu bwe kakati Abaganda kyebava bagamba nti omwana mumuleeta tumunaaze ekyogero tumunaazeeko ebikwa owulidde so nga ebikwa ebyo ate bimalibwawo eno bw'olokoka nebikola ki osobola bimalawo kakati awo point neba nti omulungi alina aba ayagala bantu
bwe mba nkwagala siyinza kukwagaliza Okay. mpozi wakiri wandiga nti nkuyiiyiza Okay. nkuyiiyiza bwe mba nkwagala neŋŋenda kukola nendaba olugoye olulungi nenkuyiiyiza nendugula nemuga nti kamuyiiyiza akagoye kano togamba nti nkamwagalizza Namuna akagoye ako kajja kunyumira. akagoye nako nkakwagaliza kandi kunyumidde nga muyitawo mukayitako paka lemusaga nga tekakyaliwo nga bakaguze nobata akagoye kenali nkwagaliza mwebalire ddala twawulengamu okwagaliza n'okwagala mukama yebazibwe nnyo amina